okujjako enkuba etandise okutonya ennaku zino naye gye buvuddeko omusana gubadde gwefudde ebbereegye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi, wadde ng'embeera eno baali bagitegeerako era nga baalabula n'abantu, naye omusana ogwasa eggwanga lyonna gubadde tegulabibwangako. Twafunye nga za waggulu nnyo zibadde degrees 34 n'obutundutundu 4. Ezo twazirikodinga ku lunaku lwalinga lwakubiri olwa wiiki ewedde mu biseera ebyo bwe bityo. Naye nga temperature ebbugumu lirina kubeera wakati erya waggulu ennyo mu mwezi guno mu kiseera kino lirina kubeera wakati degrees 3 na 31. Mu kiseera kino ng'omusana gukyememula mu bitundu ebimu, abantu balambikiddwa okubaako bye bateeka mu nkola okusobola obutakosebwa. Tulina okunywa amazzi mu bungi bwago. Ekyokubiri, tulina okulaba nga tukendeeza kukola emirimu egyetaaga amaanyi amangi oba gituleetera okutuuya n'ennyo. Era tutegeezezza nti tulina okusimba emiti, ategeeza abantu baffe nti basimbe emiti. Emiti gino gituyamba nnyo okulaba nti ebbugumu terigenda nnyo waggulu. Wadde nga guli gutyo, embeera eno mu kaseera mpaawo wekaaga egenda kufuuka lufumo. Tulina ebbugumu erya waggulu mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga, era nga kino tukisuubira ogenda mu maaso okutuuka mu makkati g'omwezi guno ogwokusatu. Oluvannyuma tujja kuba nga tufunamu embeera y'obunyogovu enkuba w'enaatandikira. Wano era bano we basinzidde okuwa enteebereza y'obudde ey'emyezi 3 okutandika n'omwezi guno gwennyini ogwokuna n'ogwokutaano mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tusuubira enkuba okuba nga etaba bulungi oba nga sizoni etandika bulungi mu mwezi guno ogwokusatu mu makkati gaagwawo, era mu kino ekiseera tulaba nga enkuba etandise otonya mu bitundu ebitali bimu. Abantu abawangaalira mu bitundu eby'enjawulo balabuddwa ku nkuba bikokyo egenda okutonya. Ate enkuba namutikwa oba empitirivu eya sizoni tugisuubira okubaawo mu makkati g'omwezi ogwokuna okutuuka mu mwezi ogwegugwera. Ku kiseera ekyo kisuubira okubaamu enkuba mpitirivu. Era enkuba ya sizoni tugisuubira okuggwayo mu mwezi ogw'omukaaga nga gutaano. Ku ludda lw'abalunzi nabo balagiddwa obuteeyibaala kuba ebisolo byabwe byandirugenda. Naddala enkwa zisuubira okubeera ennyingi, kalusu wamu n'omusujja gw'ensi nagwo tugusuubira okubeeramu omungiko. Abalimi balabuddwa okwekenneenya ebirime bye balima ebinaatuukira ku mbeera y'obudde erambikiddwa okwewala okufiirizibwa. Ebimera byaffe nabyo tubisuubira okwonoonebwa amataba wamu n'omuzira wamu n'omuyaga ogw'amaanyi. Emirundi mingi abantu bazze bakuba ebituli olw'enteebereza y'obudde ezzeebaweebwa olw'obutatuukirira, kyokka oluusi ne beesuulirayo ogwa naggamba ate ne bakosebwa ebitagambika. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.